Akawungeezi k'eggulo waliwo ekibinja ky'abavubuka abalumbye omuzikiti gwa Masjid Noor n'ekigendererwa eky'okumenya buli kayumba akaliraanye omuzikiti nga kw'otadde n'essomero eriri ku muzikiti guno. Kasaawa zibadde zigenda kuwera emu ne batandika okutuula obufoofofo nga ne batugamba ebintu byammwe biweddemu mufulumye ebintu tugenda kumenya essomero. Kino kyawalirizza abasiraamu okwetaasa agasajja gano ne batemya ku poliisi eyayanguye mu kifo kino. Olwakitegedde nti omuzikiti gwabwe gulumbiddwa kyabawaliriza okusula nga bagukuume si kulwa nga abavubuka abaabalumbye ate bakomawo okusaanyawo ebintu byabwe. Kati leero bano babukeereza nkokola okujja ku muzikiti guno nga wano we bakitegeeredde nti abaabalumbye ekiro babadde bava ku muzikiti gwa Old Kampala. Era kwe kkubira RDC n'enkubira DPC n'enkubira ne OC bonna abandiraanye wano abambeereddwa obuyambi obw'amangu okulaba nga bagongobula bano abavubuka agasajja gonna agadde gazze nga ntegeezeddwako ngadiga ku Supreme. Mbwe ekigendererwa kyabadde kyakumenya bintu bino lutuuka olunaku mulindi olw'okulamaga olunaku olw'enkya nga tewali kintu kyetoolodde muzikiti guno. Abeefudde abakulembeze baffe babbi. Kino tekyasanyusizza basiraamu nga beebuuza abantu bano amaanyi gye baagajja okwagala okubategeerera nga n'ensimbi Museveni ze yabawa okutegekamu emikolo tebazirabanga nako. Teekateeka y'enkya tetubimanyiiko kubanga baaleeta ssente ffe tetunnazirabako. Naye nga amazima gennyini ekimpulatiddde obusungu okulaba nga mbubuuka nga bwe mundaba tewali kintu kiriwo kyonna kiraga nti batadde wadde 10 ku ground. Ndi mu maziga nkaaba. Kino kiwalirizza abakulu okuva ku Uganda Muslim Supreme Council okutuma abamu ku basiraamu okujja okumatiza abasiraamu bano bakkirize emikolo gibeerewo wabula tekisobose nga abatumiddwa babasenzezza luti. Akasajja akenyine ke kasookera ddala okulya ssente wano okuva mu ntandikwa be balya ssente. Ekizimbe kino kyonna amabaati ge yabba oyo musajja. Abasiraamu bano bagamba bandigumiikiriza obunnanfuusi bwa Uganda Muslim Supreme Council naye bwe kituuka ku kumenyawo essomero lyabwe awo ne bagalinnya gye gava. Essomero lya community ate lyazimbibwa na nsimbi bwe baba tebannazisasula tewabaawo akwatako yadde ettaffaali. Baba bagamba nti baagala bajjewo essomero President Museveni abawe ssente bakyogere bagende wa President Lunya babawe ssente zaabwe nga tebakutte ku ssomero lyaffe. Bano batuuse n'okwegaana nga bo bulijjo bwe batamanye nti n'abasiraamu balina abajulizi. Kubanga ffe tetumanyiiwo nti waliwo abaki abajulizi emyaka n'emyaka nkaddi. Ndawula Sendikaddi wa ssentebe w'ekyalo Nsawo agamba keetonye kagwake tagenda kukkiriza mikolo gy'abasiraamu egy'okulamaga ku kyalo kye. Era nnangidde mu butongole nti tekyali kulamaga kw'abasiraamu wane Namugongo ku muzikiti gw'obusiraamu. Amangu ddala nga abasiraamu bakombye kwerima aba Uganda Muslim Supreme Council bayise olukiiko olw'amangu era ne kisalwawo nti omukolo guno gutwalibwe ku muzikiti gwa Kampala mukadde. Ntwala guno omukisa ogw'okutegeeza abasiraamu bonna mu Uganda na buli kinnoomu yenna nti ogwo omukolo weeguli gujja kubeerawo enkya ku kasozi Kampala mukadde. Mbwe ekibakozesezza kino bwe bufunda bw'ekifo ky'e Namugongo so nga n'obuyonjo bwawo tebwesigika kati tekimanyiddwa obanga okujjukira abajulizi abasiraamu omukolo gunaakwatibwanga ku muzikiti gwa Kampala mukadde oba banakkanya ekifo ky'e Namugongo okulongoosebwa emikolo gikwatibwenga mu kifo ekituufu. Ye Namugongo we tuviiriddeyo ng'abasirikale ba UPDF baleeteddwa ku muzikiti guno okulaba nga batangira emivuyo ku muzikiti guno. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.